Ansubire nti nno mwasibye bulungi mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo basaasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mwenna abatuuse ku buwanguzi mwabakuzza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe ensanyumyo gy'abagenzi katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisa gumye emitima abakaab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano omubeja Aisha Nasolo mba ntuuse butereevu okubeera nga nte nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno tusobole okubeera nga ate tweyongerayo yes naye nga kitalo nnyo kitalo ddala Maziga meerere si byangu n'akamu n'akeddagala ebyokubeera nga bambi waliwo TikTok afudde TikTok ono abadde yeeyita Jessy wa Mubiru Bbaawe yabadde Mubiru abudde so ye nga yeeyita Jessy wa Mubiru bwe twogerera munaye embuyaga ezikaze engoye Mungu amujjuludde kati no munaye tusaba omwoyo gwe Katonda gumuze emirembe agulamuze ekisa agumye emitima abakaab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano afudde azaala olutalo olwo tasobodde munnange kubeera ng'ate aluwangula yoyo mu bifaananyi era oyo ye mwami we gwali naye gw'olengera ku screen yo essaawa eno yennyini si byangu n'akamu n'akeddagala wabula tusaba Katonda ayongera okubeera ng'ate agumya emitima wabula nga ba social media in-laws we tubamanyi bo ebyabwe tebiggwayo waliwo ababadde batandise ovvayo nga waliwo gwe basongamu ennwe batandise okugamba nti ono ye yamusono ye yavuddeko obuzibu biki banaye tulina okkiriza nti abantu baffa okubeera nga ono alina obutakkaanya n'ono oli nakera ku makya n'afa tekitegeeza nti ono yaba amusse bannange lwaki tetukkiririza mu Katonda wetu kyokutuuka olowooza nti buli muntu afa gundi yateeka okubeera nga amusse gundi yes tukkiriza nti mulimu be batta n'ate still tulina okkiriza nti ne Katonda yennyini aba yasalawo olunaku omuntu oyo munnange bw'alifa so tulekerawo okubeera nga twekwasa abantu abamu ebiseera ebisinga ng'ate tetulina bukakafu bw'oba olina obukakafu ku kintu vaayo oyogere ng'olina obukakafu nti gundi ye yasse ono era therefore n'obukakafu buubuno wabula tovaayo buvi n'ogamba nti nze okusinziira we mbadde mmanyi babadde n'obutakkaanya babadde n'entalo zaabwe therefore ye yamuse bannange tulekerawo okubeera ng'ate tuspeculatingira mu bintu ebimu tuba tuzannyira ku bulamu bw'abantu balala okitegeera so bannaye tulekerawo ebintu by'okubeera ng'ate tuteebereza ba TikTok ab'enjawulo bavuddeyo bambi ne boogera ku nsonga eno ashakama n'abalala ngenda kuba ate mbakulekerako mu katambi awo sobole okubeera ng'ate munnange obekkaanya toseetuka nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now mutwala okusaasira kwange eri famire ya Jessy Love mikwano gye Mukama Katonda abagumye n'omubiri gwa Jessy Love Mukama aguwumuze mirembe era amulamuze ekisa bana bangi muli kumunoonya ku TikTok temumulaba because account ye neya Bbaawe Abdul Bast TikTok yagiblockinga. It's so sad nti abamu mwina ate embeera gye mwagala oteekawo ng'okufa kwe mutandise okutunuza mu muntu omu waneeno naye kambagambe ekintu kimu omwana mumuleke awummule mirembe yabadde ajali bambi yabadde Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuviiriddwako mukwano gwaffe abadde wano ku TikTok Jessy Love omukyalo oyo mukyala wa Abdul Bast nga abaludde ku TikTok mubadde mumanyi abadde mukwano gw'abangi naye yafudde nga azaala tusaba Allah twongere okuguma ffenna omwami waffe omwami we bambi tubadde tusaba Allah akugumye munnange famire ye na buli kimu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bannange bantu baffe agakagwawo mu makya ga leero Jessy wa Mubiru bambi afudde alina olubuto fuya sikitegeera nekukitegeera tunamanya oba omwana ye bamutaasizza oba nedda bannange bw'oba ng'oli mu UAE
twetaaga oyimiya ne Mubiru era omwoyo gw'omugezi Mukama agulamuze ekisa era musonyiwe byamusobako amuwummuze emirembe. Tusabire nnyo ne Mubiru Mukama amugumye amuyise mwene embeera mane tujja kukolerera abaana. Nze ndi wano sikitegeera nawunze kazotto abadde n'obutaddayo kuzaala nga terunatuuka era tusabe kimu omwana abe nga yataasiddwa.